Kati Yesu kangwe mu mikono gy'Omukama, kangwe nange mu mikono gyo leero, kangwe mu mikono gyo, kangwe nange mu mikono gy'Omukama, kangwe mu mikono gyo Yesu. Abalungi nsanyusa okubalaba, mwebala okujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Feel at home. Nga bulijjo era sala yange nti Mukama akublessinge ne programu eno oleme kuvaawo nga bwe wazze. Ebeera sala yange mu buli programu gye mba nzija okukola. Nsaba Mukama ne mugamba Mukama, oyo yenna agenda ogiraba, oyo yenna anaagiraba oluvannyuma, n'oyo yenna aligiraba ng'ebbanga liyiseewo aleme okusigala kyekimu. Waakiri ofuneyo ekigambo kimu. Bayibuli ga nti ekigambo kimu kimalawo amagezi okutegeera. So nsaba Katonda nti waakiri ofuneyo ekigambo buli lw'oboze ku platform eno, Mukama akutambuze n'ekyo ekigambo paka ate ye waba ayagadde okutuusa. Njagala osharinga vidiyo eno okusinga bwe wali osharinze vidiyo yonna, kubanga bingi nnyo ebiri ewaka, naye byonna sisobola kubyogerako ne mbimalayo, naye Katonda by'anatusobozesa tugenda byogerako. Njagala nnyanguwe kubanga ebyokwogera tulina bingi. Security alerts weeziri. Ani? Zaituni. Zaituni bamukutte. Ebyo byonna biri awo. Zaituni bamukutte. Naye bannange b'abasiraamu bakola ki mu 7? Ssebo n'ejjiini lisiraamu baliyita Zaituni okuva e Seychelles, kati ate yayongeddemu ebirala. Naye nga ddyo baalikutte, naye amawulire tulina mangi nnyo. Security alerts weeziri. Kati ate mu 7 naye kwali kati simanyi, naye oli omusajja ndayambaje mumusobola. Ngenda bayitira ndayambaje yabakubye 3-0. Era ekisipi yakitutte. Ndayambaje ekisipi yakitutte. Mwenno musaga abasajja baba basoma psychology. Aba basawo. Wama nga tutandika programu kwata wowandiika. Leero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2022. Wandika ekitabo kya Lamentations chapter 5 verse 7 and 8. Tugenda kusomako ennyiriri 2 zokka. Ebyawandiikibwa ebirala tujja byogera bwogezi, buli kye tunaayogera nga nakyo kinootinga ng'okiteekako Mukama nga bw'anaatuluŋŋamya. Olwaleero nziza okubagamba twongeremu amaanyi mu bye tukola, kubanga tugolola ensobi ze tutaakola ate ne ze twakola. Kati leero tugenda kusoma ku nsobi ze baatukolera ne ze twekolera. Zonna si nnyangu za kugolola. N'ensobi eyo gye weekoledde oba n'ekikyo kye weekoledde okuddamu okukigattulula si kintu kyangu. Byonna tugenda bijja mu Bayibuli. Bible and politics. Ensobi ze tugolola mu byobufuzi waliwo abaazitukolera. Kansimbe wakati tujja tandikira awo nga tutandise okusoma Bible. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu kyonna ekikusumbuwa ku lususu. Maureen Skin Care. Nakugamba Maureen Skin Care tali mu business as such, kuli kuyitibwako endowooza. Oyinza n'omukubira ne bw'oba tolina ssente yogera naye omubuulire. Bw'onoomubuulira ebikwetoolodde awo okumpi ajja kukubuuza olina waawo ovacado, osobola okufuna ovacado? Kakati osobola okufuna gundi? Kakati tabula okole bw'oti. Oba ddiya kino ne kino ne kino. So Maureen Skin Care ku kintu ekikwatagana n'olususu, Maureen Skin Care bw'oba weebuuzaako ajja kukubuulira ekyokukola. Bw'oba olina akasente nawo si wabi ng'akuweereza cream oba ebizigo kyonna ky'oyagala.
car apartments bugonga ntebe boba oyagala awokuwummulirako zizimbiddwa bulungi ziri mu kifo kirungi zisemberedde Lake Victoria osobola okutuula waggulu ku rooftop nga bw'owuliriza akawewo ka Victoria n'embeera environment ennungi yo car apartments wojja okuzisanga era bw'obanga ova bweru naawe osobola okwodalinga bw'oba oli Uganda ng'oyagala kumanya ebisingawo ne bw'oba oliwa osobola okuba ku nnamba eno eri 0756 12 17 46 oba osobola okuba ku nnamba gwali ebweru osobola okuba ku nnamba eno naawe n'okola order eri +447 802 604 175 naawe osobola okuyita ku eyo okumanya ebisingawo. Omaze okuwandiika ekitabo okukungubaga essula 5 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Tugenze mu secretariats. Bw'obanga oli eyo nga olina muganda we yakubulako mu nsonga z'ebyobufuzi baamuwamba naye tewafuna mulambo gwe, oli awo tomanyi oba yafa oba teyafa. Waliwo babayise ku NUP, ku kitebe kya NUP, genda otwaleyo details z'omuntu wo eyakubulako mu byobufuzi. Drone yamuwamba, baamuwambira mu campaign, baakola bitya, simanyiseemu ayo yamunona biki ebyo, genda omureporting. Nange ndi mu kucompilinga data ono okusinziira ku kyendaba. Njagala kunoonya babaka ba parliament, ngenda banoonya mbabuulira abaana bammwe gye bali. John Bosco Kibalama gyali, abaana baffe bali ngaaju, abaana baffe bali ngaaju n'engogolo mu bikampani bya nuclear. Bakole obwo obutawuni nga eyo ngaaju erina obutawuni erina ndisatu. Awasooka emmotoka etuukawo n'awookubiri, awookusatu wali mu kitoogo wakati tewaliyo kkubo ligendayo, helicopters ezigwayo. Wano balimaalimawo obuceere bwe bati ne babanga abalundalundawo obukokokoko biki ng'abaana baffe bali eyo babakozesa, bwe bafa babaziikayo, ne bwe bali batebafudde Katonda bw'aba siisi abayambi abo bo baakubamaliriza kasita contract kasita ebikampani byabwe bibeera nga bituuse ku kumaliriza omulimu gwabyo. So njagala tugenda kubuulira lead of opposition. Ekintu kino kiteekebwe mu parliament esituke, oba wabeewo ekitongole ky'eddembe ly'obuntu kisituke, kigende ngaaju kirabe abaana baffe. John Bosco Kibalama gyali, mwaba ddamulira gwe munoonya, simanyi babagamba mbuno mwabye olumbe, ddamulira gyali. Bali mu kubakozesa mu bikampani ebyo, abaana bali mu kubakozesa mu bikampani ebyo. Engaaju mugende mutwale details z'abantu bammwe. Bino ebyokutya mu biveeko. Omuntu wo bw'aba yabula, genda oyogere nti omuntu we yabula, kuba twategedde wa we bali. Kino ekintu Museveni kye kyamukoze ekyengaaju. Abaana baffe gye bali. Now ndayambaje, leka musooke leero kubanga mwenna muli wano mwagala kumanya ndayambaje kiki yakoze. Zaituni yamukutte. ndayambaje yakutte Zaituni. Bwe yamaze omukwata, bwe yakikutte n'amala okikwata bw'ati n'amugamba naawe
kati obwedda tulowooza kiri kimu nti ono omwana akuvuganya mwana muzibu kati ate alina ebirala bye yajja ezanziba alina bye yajja ezanziba Madagascar nkino ekyeseychelles kati tubadde tulaba kino okuba kyekisiikiriza biri okumanya omwana ono muzibu ebimu biri mu bbanga wano obwengula bwonna wano yabutwala ne mu ttaka oba yasimbamu atya wano ettaka wonna wonna yalisimba ate naawe wennyini munda muggwe ono omwana yakuliisa ekintu ebintu byabayingira wano mwenna kyova olaba ne byoyogerera mu mmotoka babiraba babiwulira nabagambye ejjo yakubidde Tshisekedi essimu Ndayamba kye yamugambye ekyo kikutuddemu kiri muggwe naye ekyokukola kiri bwe kiti bino si bye najja okukola mundeke ensooka enzireyo ndeete ebikola kati ebirala era olwaliro Ndayamba alabika afulumye oba nga agenda kufuluma ngende ndeete ebirala kuba kati kino kisana kukulumika Museveni bagenda mulumika Ndayamba oli musajja Museveni yakkiriza ku luno Ndayamba bwagenda tadda I can bet yamugambye kati gwe kisana kukulumika kuba ate gwe yakutuuzaamu ebintu bingi wenna otuddemu ebintu buli kyoyogera buli kyolowooza buli kyonookola yamugambye totawaana goba muntu wano gwe nnyini gwe kizibu ekintu omwana yakikutuuzaamu so kakati tugenda kukola tutya nti yakoze bw'ati yaleseewo Mama Fina n'alekawo n'omusawo omulala bamuyita Nalongo Njuba Nalongo biki yaleseewo Nalongo Njuba omusawo omuganda bamuyita Nalongo Musana bagira bamuwako kapanado nga bwe bakwatirira Ndayamba agenda aleeta atirale agenze kuyungula atirale ajje alabenga ekintu kino akikwasaganya asimbule ebintu ebimu Museveni bagenda mulumika walabeko ku musawo alumika okimanyi nti omusawo asobola okulumika mu ekinyira okimanyi ekiwundo bati asobola okulumika bwati n'akusalamu ekiwundo n'akusalamu ekikonkome n'akikulaga n'okiraba n'akusalamu emmese Ndayamba agenda kusalamu Museveni emmese amugambe kakati kiwedde yamugambye ebisinga byo kakati kino kyo kinkikutte tebigenda kuwulikika naye omwana yabaliisa ebintu kuba kakati neggulu babawulira ate Museveni nkubuulira Museveni nkubuulira okusinziira ku bwendaba ku gundi ku ladda zange ku Mpoma satellite ne lwakitula ntandise omujjayo lwakitula Museveni move consciously lwakitula kati mulengera kuba mulengera bweru lwakitula nze Museveni njja bikubuulira saakubuulira bwe ntunula ku Mpoma Kaguta road yenna mumalayo bwendi lwakitula nentandika omulengera kaakasolya move consciously nkubuulidde so Ndayamba agenda kuddayo okuleeta atirale alabe nga akwata ebintu bino ekyo nakyo katukirinde Mama Fina Kulannama ne Nalongo Musana be basigaddewo okugira nga bamuwaako ka first aid awo nga Ndayamba bwajja now era okusamira kwabaddeyo nekutambula okuva essaawa 6 naye Museveni yabadde alina meeting yayise meeting bukubirire era yatandise ku ssaawa 9:45 meeting eno yabadde y'abantu bonna abakola ku migration points okwetoloola Uganda yonna abe Bush yabazze abe Gundi Gatuna bazze abe Congo bonna yabayise ku buli point yonna awala ba migration ssaawa 9:45 olukiiko lwabadde lutandise Museveni n'abagamba bw'ati
Museveni yabanenyeza nnyo n'abagamba ne muleka abalabe baffe abalabe bange bafulume bagende banwanyise mumulowooza balwanyisa nze nammwe babalwanyisa nga bwe batanjagala nammwe tebabaagala emyaka 36 gye tumaze wano ne bw'oba wakoze nange nga wakoze nange kutandika ggulongo oli wa mwezi gumu tebakwagala kati mwe mubaleke batoloke mubaleke bagende naye gavumenti bwe bagiwunzika we are going to suffer za semu kibooko Museveni bino ebintu abimanyi yabagambye ekikompe kye ngenda okunywerako nammwe kye mugenda okunywerako lwaki mwalese Kakwenzi era yanokoddeyo amannya abiri mulese Kakwenzi mwaleka kyuma kya Yesu Museveni akumanyi gwe ddayo olowooze mbu nno takumanyi yagambye kyuma kya Yesu mumumanyi mwe mwamutolosa naye nakimanya kati ate ne Kakwenzi yabayiseeko mukimanyi n'abagamba naye kambabulira abo abantu be mutoloseza n'agamba si be bo bokka n'abalala bangi bajja ne mubayisaawo ne batoloka naye bwe balidda ne banzijako ne batujjako nammwe bajjako nedda Museveni si bonna wamma babalimba tuyina bulaka buuku tugiteekamu gundi mwe temwasoma gundi temwasoma bamuyitaani oyo gundi account waliyo John waliwo wowandiika amabanja kashibuuku si yeeyo bannayo batembye rabidde waliwo wooteeka amabanja waliwo wooteeka kashi waliwo wooteeka gali agaagaana gundi yakuluma n'ogateeka eyo n'osirika ate waliwo n'asasula ennyo nga ye tannasasula naye nga y'omulaba yasasudde takulyangako bbanja ago nago gateeka gokka ni bannaye tukola mu kashibuuku si yeeyo sirikola mu kashibuuku bannaye mbijjukira 2-3 ofande katongole wamma kulika bebi owulidde nedda Museveni abalimba wamma waliwo tuwandiika kati gwe omuntu eyakoze ku Kakwenzi wamma tofaayo gwisirika eyakola ku kyuma kya Yesu nkumanyi nabuuza guti omuyeekera gwe bayita kyuma kya Yesu aliwa lwaki eggwanga olirekera ekizibu kyuma kya Yesu avunanibwa musango gwa buyeekera oyo omwana muyeekera oyo kyuma kya Yesu gwe mulaba naye guti yazanyira mu nsonga saabayeekera n'adduka kati eggwanga liri ku bunkenke naye sebo mbuno guti mulamuzi era ajja n'olubuto n'atulabwa ati ne bamutega enkondo omuyeekera yamuddukako Museveni juzi yatunyumiza ekinigeria era nga nze ngende Tanzania nze nkomawo mbuuka bubuusi ninnya omuti nembuuka nengwa ku Makerere University nensula ku Makerere University ate nga n'abannoonya we basula nga nsula ku rooftop bo basula mu basement bwe bamala okufuluma wano ku ground floors nenzikirira mu basement nendi emmere gye baterese nenfuluma nenzirayo Tanzania kwegamba atunyumiza ebinigeria Kakwenzi yamuzanye ekinigeria Kakwenzi yamuzanye ekinalukunjiri ekyo ekiyita kyerukunjiri naffe abawesitana twatandise okuzanya ekyerukunjiri ekinambalala yes kati tugenda kulaba ku passport ya Kakwenzi nga bagibuuza sebo gwe passport gwo singa ovuma abantu wano anti gye baagala okusinga Kakwenzi passport bagenda gireetera mu baasi y'amakomera you was a problem of the republic nti no I'm not is a problem. Who is a problem? Kakwenzi. Where is a Kakwenzi? Eyo ngenda genda yo mu politics wama katumale security alert zino. Museveni agambye aba migration. Ne bwoba wazze eggulongo oli wa myezi 2. Gumu oli party kunze. Ekigenge kyange kye kigenge kyo. Mwe mundiye mwolukwe. N'abagamba naye kambabuulire sina gwe ngenda kukyusa sina gwe ngenda kugoba sina gwe ngenda ku demotinga sina gwe ngenda kusala ranka sina gwe ngenda kukola ki mwenna muddeeyo mbasonyiye naye mukole bye mulina okukola temuddamu kukkiriza muntu yenna kufuluma temuddamu kukkiriza kuwa muntu yenna document ng'emufulumya n'abagamba bw'ati abantu abo tubasiba
Wuliriza nnyo ekintu kino. Abantu abo tubasiba sirwa kuba bayina emisango. Abedi bwanika musezi. Temwerabira. Abedi bwanika musezi. Wulira agambye tubasiba sirwa kuba bayina emisango. Speed gye baliko nnene nnyo. Tubasiba basala speed ate mwe mubongeza speed. Kwagamba nze mbasala speed mwe mubongeza speed. Mumanyi bayita speed. Nabagamba bana bantu tulina basala speed. Bw'omulaba nga asala yogera tumukime. Nabagamba bwati Segirinya ngenda muta. Wulire ekigambo kino. Segirinya ngenda muta. Segirinya yali kulevu nga asusse. Segirinya ne Amsterdam. Naye kati ne bwe muta naddayo Amsterdam tebasobola muwaayo yadde eggaali maanyi ga kifuba kuba mutemu. Bamumanyi yatta abantu. Naye teyabatta. Naye tulina obbasala speed Museveni mu bigambo bye. Naye awo bagenda okwogera bino nga Zaituni bamukutte. Naye waliwo ekiri mu Museveni. Mukimanyi yanywa kasirye gwanga. Kasirye gwanga sigino chipu namba eri mu Museveni. Kasirye gwanga buli kimwa kitu wakola bwati. What are you talking about? Nze nga yatubulira ebintu kasirye gwanga. Bo balowooza banywa kaawa banywa chipu. Eyo chipu mujja jiwulire ya kasirye gwanga. Ndayambaje yamuwida mazima yamugambye eri muggwe. Totawana goba muntu. Aha. Ebintu byetolodde mu bbanga omwana yakuteekako. Kutaka buli woli nnyo omwana yakuteekako. Ate nawe naakutuuzaamu. Nawe nyini naakutuuzaamu naye bannaye ndayambaje musajja. Nze ndabye abasajja. Ndayambaje musajja. Ate Museveni yakkiriza. Wulira ndayambaje bwe yabadde agenda yamukoze bwati yamugambye kakati bino byera bino bye byandeeta leka mbikuŋŋaanyize wano. N'akwata eddiba ly'engo. Naali linnyisaako Museveni ne mutabani we. N'akolerako emikolo. N'alisiba ku nsuwa. N'agamba bwo obugabe mbulese wano mmwe mubulina I can assure you tewali agenda bajjako nga sinnadda. Bwo obugabe mbukuŋŋaanyiza buli wano buli mummwe. Bwo temutya. Tebunagenda ku muntu mulala naye bwo buli mummwe. Mwe mubeere bagumu. Kangende ndeeta atirale. Nsooke nzijewo bino eby'Ezanzibar yamugambye tubadde tuli kugwe series ntye. Waliwo byendaba by'Ezanzibar. Ate byonna by'e Madagascar. Kakati kinetagisa kusooka kuddayo Burundi. Ndeeta atirale. Nsooke mbikwokyeze wano. Naawe ebikulimu nkulumike. Mbikugjemu. Togera kuddayo kuwulira kyama kifuluma. Nze ndi Mukama olindaba. Museveni abagamba muddeeyo mukole bye mulina okukola. Mwenna mbasonyiye naye temuddamu kukkiriza muntu kufuluma. Abantu bano tulina obbasala speed. Segirinya bwe yali atuuse n'Abadaaki Netherlands yali too much. Kati tekyasobola kugenda. Ekyomusiba eri ebbanga lyokka kikirizisa ensi nti MP yatema abantu. MP yatema abantu. Kati tekyayinza kuddayo kuluna ambulance. Kati Segirinya gwe yasuubiza akagaali nti Amsterdam bagenda kumpa obugaali ngenda bagabira obugaali. Museveni yagambye tebakyasobola muwa akagaali Amsterdam. Agambye Segirinya agenda muta. Naye yabagambye tetubasiba kuba balina kye bakoze. Twagala bakuumira wano kumpi speed. Balina speed nnene. Twagala basala speed. Ate olwaliro tova ku eno video nkubuulira ebisinga obulungi byengendo sembyayo eri nkubuulidde. Anti mumanyi ogenda nga security alerts ziwedde. Kakati biri ebirala ennyo ebikwatako biri eri. Nga njatula ekisa. Tubakuumira wano lwakuba speed nnene nnyo tuba tubasala speed. Now awo lwamaze ne tugenda eggulu. Eggulu. Wulira ekiri eggulu. Bw'oba oli mu northern part of Uganda. Listen. Waliwo olukwenna mutayiika olw'okubatwalako ensi yammwe kitundu kyammwe. Okusinga ne bwe mukirowooza. Kinzizizaayo gye tuvudde. Abasajja bye bakoze Buganda babyambusizza engulu bagenda bikola eyo gye muli. Muwulireewo nnyo wano. Bakozesezza baana bammwe. Eno meeting ye wasali musale. Nobert Mau yagibaddemu. Era assignment bagiwadde Nobert Mau
ey'okukkirizisa ab'engulu okuwaayo ebyabwe. Nobert Mao n'omusirikale bamuyita ali ku ddala lya meeja. Ali ku ddala lya meeja bamuyita otiimu. Bamuyita otiimu. Eno meeting yabaddemu abakungu okuva mu Stanbic Bank ab'ebyenfuna. Mwabaddemu banki endala saagirekayo eno simanyi oba y'ebweru bagiyita Absa Bank. Absa Bank mugimanyi eyo banka. Ena giwandiisewa. Eri ABSA. ABSA Bank. Oba Absa Bank oba Abasi Bank oba biki. Eyo yabaddemu abakungu baayo mugimanyi? Mwina bwe mugimanyi awo nze saagirekayo sigimanyi. Bagambye bwe bati mwabaddemu abasajja abakoleya balinga abakoleya balinga abachina balinga abayindi balyawo tebategerekeka engeri gye bagenda okutwalamu bizinesi ezisinga obunene. Former Barclays, is it true? Mugimanyi? Very good. Nze munnange sinogirekayo kuba ffe twavayo ku mirembe gy'Amini yali tennaba kujja. Wulira engeri gye bagenda okutwalamu naye aba Stanbic Bank tebagenzeeyo official nti Stanbic Bank ye yabasindise. Ba operatives ba state bakola omwo bakakensa mu byenfuna babateeka bwe babaagala babayita naye bazze nga tebaagala na Stanbic Bank kumanya nti babadde ne sali musale ekibisa bategedde mannya. Kati awo dereva ne yinginiya mu nnyambe mwongere okunnyamba ku nsonga eyo. Tutegeera abantu ab'amannya. Wulira ebitundu by'engulu biganya okubawa amataka. Bigaba bugabirizi. Omulamwa gwabadde tukoze tutya okubatwalako ettaka officially nga tuli tutte. Abasajja bano ababadde oba bakoleyo oba Bachina we baba balidde ne babagamba bwe bati bwe baba baganye okutunda ettaka obulambalamba okulituguza tusobola okubatomeza nti tutya. Ne babagamba bwe bati tuboostinge ebyokulima mu kitundu wano, tuzimbewo amakolero, tutwale liizi zino ze batuwa, tufunemu points tugende nga tuzimbawo amakolero. 1 agakola ku taaba. Awo bwe njogera taaba bali mu Arua. I remember that question in P6 P7. Name the economic activity around the people of Arua. Tobacco growing. Akunga ne bwonzija mutulo ako nalinka manyi. Name the economic activity around the people of Arua. Tobacco isitunula nayo. Tobacco growing. Bagambye bwe bati batekeyo amakolero agakola ku ntungo, simusimu, ebikajjo n'eki ekirala. Simusimu, ebikajjo, muwogo okukola omwenge, omuwemba n'obulo. Ne bagamba bwe bati tubawe looni nga nnene, tubawe zitulakita nga nnene, balime nnyo nga tubawadde looni. Bwe bimala okukungulwa amakolero tugateeke down. Emmwanyi bwe bimala okukungulwa amakolero tuga breaking down. Kimutuulemu looni olwo kuliko bano ababbanka ababiri, Stanbic nani simanyi Abasi Bank, Abuza Bank simanyi Abasi Bank. Eyo nga babawa looni bamale ba breaking buli kintu, kati ng'ekikuyimirira ttaka bajje bakukime tuwe looni yaffe. Nga Mao ali mu meeting ateesa bwe bagenda okubba ettaka lya kitaawe. Nyina wa Mao Munyankole, remember, nyina wa Mao Munyankole kitaawe ye Mukyoli.
Mau n'omusajja bamuyita otiimu ali ku ddala lya major be babaddemu eyo meeting be baatumye okugenda ku ground basomesa abantu nga Salimu Sale bw'abaleetedde ennima ey'omulembe n'okutumbula ebyenfuna byabwe oyo babateze katego. Mujjukira mu Buganda batugamba emwanyi n'engwe ebbeeyi nedda ku siringi 3 ng'otunda ensawo y'emmwanyi namba. Ensawo y'emmwanyi namba n'ogenda ogula kilo y'omuceere oba eya sukaali. Ne batugamba vwanira ne tulyoka tusimba vwanira twagenda okumaliriza nga vwanira tumusaayi. Ne batugamba ate mwebonyaabonya mulimu obusaanyi. Do you remember obusaanyi? Abo abasajja batulondesaako ensigo za ffene. Ate nga nze awo obondeesa ensigo za ffene. Naye bwe bataazigula endebe nga tulina entuumu wali mbuno zikola amasasi. Kati bwe bataazigula ne ndyoka nkwokera ensigo za ffene ne bakubanza emiggo wire kiki wire va mu kiyungu nga nazirya n'enzimalawo entuumu bweti. Era olumu ensigo omanyi bw'oba onooyo ky'ensigo ya ffene ogijjako akantu kano akawansi kano akalinga akabikkako ako bw'okalekako kabaluka ng'akagundi ka tiyagaasi. Ku luno nakeerabirako ate nga nali nfuuse consultant naye bakiki ekyanja n'eryoka besefuliya ng'etandiikiriza okubuguumirira bweti emimonde ku ttaka. Taata wuno wira ayiye emmere wire jangu abalenzi sabagoba mu kiyungu jangu awo nemmira waaga nga teyeewoziza ku muntu yenna temudda mu kiyungu enkera n'enzirayo n'enjokya ensigo zange n'enzimalawo. Aba basajja kati babitutte waggulu ne bagamba mulime kaamulali ne tulyoka tusambula ne tulima kaamulali ebinyonyi ne birya babitutte waggulu. Bino ebintu bye mbabuulira nnabirabako. Mwe mundabye kudda buto Katonda ne Kyagulanyi be banzizizza bwe bati. Katonda ne Kyagulanyi balina engeri gye baagikwatamu emyaka baagikwatamu ne bagizza emabega. Nange ne nfaananako ng'omuntu. Nange kwe kulabikako ng'omuntu. Kati bye mbanyumiza nnabiraba ebyo by'okulonda ensigo za ffene kati nammwe kuliko ababijjukidde. Ye ne mala nnengera ensigo yange n'odduka n'oginsooka awo nga tujja kusulawo nga batugambye simanyi zikola amasasi simanyi biki babitutte waggulu. Kati kwogeza n'owaayo ettaka lyo mbu bakuwadde tractor bagambye bagenda kuleeta zi tractor babagabire tractor ate tebagenda kuleeta sipeeya. Kati ate ogenda ogitte muli mujja kubaamu obuwaayiro omanyi bannamateeka ayogera akantu katono bwe kati ayogera akantu katono nga kategeeza kinene gw'ogamba ku kyalo nze nnyina kalakita nzekka. Kalakita nze mpangisa kalakita ku kyalo. Kumbe mulimu akawaayiro kagamba senga kalakita ogitta batwala ttaka ne mukazi wo gwe tomanyi. Kati kalakita efe tulina wojja supeeya. Supeeya omumanyi? Omanyi nze njogera biwaffe ku kyalo njogera n'abantu bali ab'oku kyalo abamanyi bote. Kakati gwomanyi obote nze njogera n'abamanyi bote. Gwomanyi tractor nze njogera n'abamanyi kalakita. Balyoke bakukwate ettaka balitwale ne mukazi wo bamutwale kubanga goolo ya Salimu Sale kuzaala mu bakazi bammwe ne bawala bammwe. Ate Salimu Sale ali ku mpeke. Museveni yabuuza ndayambaje maama n'omuntu ali ku mpeke naye era tomusaasira naye era musaddaake nti kasita obanga ekyambe ekyo kyekimusaze gwe tofaayo ne bw'aba ali ku mpeke n'agamba Salimu Sale ne Benzi ani Toyota ani Ipsam bali ku ddagala. Kati omukazi ali wano nga wali obaddeko ne Salimu Sale oba ani Makatu owedde duka weekebezi. Museveni ye yabalangira obulwadde nga ndaba. Bwe bato bwe bagenda okutwala ettaka lyammwe zino banka zaabaddemu era ze zaleese polisi nga Abachina nga be babala ddiiru engeri gye bagenda ogikutula. Omuyindi ono babadde bamuyita erinnya lye bamuyita oba muyindi oba muki babadde bamuyita Sanje Fandima Musa.
Shanji Fandima Musa. So ge amagezi ge yabawadde okutwala ettaka. Yagambye basooke babalago ogundi okwagala baba boosting babawe ssente. Ssente zigenda kuyikawo nga ziringa za jjanjero buli omwana one gwinayo 5 ku 10 gwe twala akawumbi. Go 5 ku 10 osobola otwala akawumbi n'ogenda olimamu simu. Oteekamu n'ebijimusa bino. Bwe bamala bajjewo eddaala. Bagenda kubalinnyisa eddaala. Bw'omala otuuka waggulu bajjewo eddaala. Kaakati okudda awo wali firimu. Abaana bamwe bagenda bazaalamu n'ettaka lyamwe bagenda dditwala. Ne bakazi bamwe bagenda bazaalamu. Bagambye bwe bati ebyo ebitundu ebya Eastern and Northern. Era waliwo ebitundu bye bayogeddeko ebisinga okuba ebizibu: Arua, Apache, Guru, Soroti, Kitigum, Paida. N'ebirala. Mwina kye mumanja. Salimu Salebu yabadde amaliriza yasise Nobert Mao mu mukono n'oli omusirikale omulala n'abasika mu mukono n'abatuma bagende bakole ekintu ekyo bakitambuze. Bagamba bwe bati baagala Katonda bw'aba bayambye baagala Uganda ebeere nga Tanzania, ettaka lyonna lya gavumenti. Era kino ekintu ne mu Buganda kijja kujja, ne mu Busoga kijja. Nga sinagenda mu politics, njagala okujjawo kino wammanga. Waliwo omwana gwe baŋŋambyeko mbu bakama be bamuteza ebintu ebiringa oba byokoola. N'agenda ku buliri bwe ne yeebaka, oba abadde amalako gundi ye, contract ye. Omwana yagudde eddalu. Tuli mu kumusabira naye ali ku office, bamuzizaayo ku office ng'agudde eddalu. Ennamba y'omwana ngiina, ennamba ya mukama we ngiina, n'ennamba y'ababoosi be. Wabula ababoosi office egamba bweti ab'Uganda ewaabwe w'omuwala baweereza kakadde kamu n'emitwalo 6 babaddiza omwana we, babaddiza omulalu waabwe. Naye sisobodde kuyogerako nabo kubanga information ngifunye leeti. Saagala bapiininga na kwogera kigambo kibataŋŋambye sinnabakubira. Era bwe nkuwa ennamba yaabwe yogera nabo bulungi obabuuze ku nsonga z'omwana kubanga tebanvumye, siina gundi ku bo. Eno nnamba y'ababoosi be aba office eri +966 53 124 3396. Eyo ya office ya muntu akola ku office yaabwe. Kati ate ya mukama we yennyini Omuwarabu olina okuba ng'omanyi semusemu za language za semusemu za English. If you don't know English, don't call. Kubanga temujja kukwatagana. Unless ng'omanyi Arabic oba English. If you don't know English, don't even bother to call. Naye ng'ennamba ya mukama we eri +966 56 829 5792. No, 29. Esembyayo 29. Njiddamu eri +966 56 829 5729. Ennaku ezo waliwo omwana omu era yaŋŋamba ye bwe yabeekengera ne yeezizika ng'omunnyo. Mbuno balina ekyama mu munnyo ng'ateekayo omunnyo ng'abiwulira bitambulawo tebimukoonako mbu. Kati ate laba bwe bamukyusa oba gundi ye neggwako ne bamuzaayo ku office
bagenda okujja okucekinga kati ate nga bamanyagana gundi n'omulala bagenda okujja okucekinga baleeta omulala ne basanga ensawo y'omunnyo emitwetwe ne bagamba bano abaana b'e Uganda balogo ne bakubira oli mukwano gwe mu kiyumba gyali ne bamugamba mmwe ate omunnyo gukola ki wano nti bannange nange simanyi nga noona ali ku ntujjo ne woofiisi bamukima bamukomyawo bamubuuza lwaki osula n'omunnyo ogugaaya ogukola ki ssebo omwana yateekayo ekibulooka kya munnyo wala bannange bakadama ne basekadama tulina ebizibu mutusabirenga nnyo mutusabire ate oli yeeterayo defense ne bamuvunaana lwaki oteekayo defense mpuneyo defense yateekayo vidi kiwali tewali muyitako ate kakati ono ye ataataddeyo ate agudde eddalu ate mbw abeewaabwe basasulekamu nkaaga bannange mutusabire bwe tujja wano ne tubagamba nga ebintu tubeera tetusaaga obudde nga bugenze tubeera tetusaaga najja wano ne mbagamba nti bagenda kubagemera abaana waliwo omukyalo omu wano andaba ennyo n'akuba ewaabwe mu kyalo Buyende n'abagamba mmwe maama wasigaza abaana bange namusindikira akagundi namusindikira nga obuvidiyo namugamba bagenda kugenda ku masomero nga bagema abaana covid baana bange tebabagema Museveni agenda batta ezo empisa ze bagenda bagema bagenda batta muwulidde nti ye abaana ne babeera ku ssomero ne balinda bali awo nga baddokita bajja ne bifulonta mulimu eddagala kugema covid simanyi 12 ku 11 mwenna mujje omwana n'abagamba mmwe inzi batugambye Museveni agenda kujja atugeme tufe mugenda kututta ffenna abasawo ne bawuniikirira ne bamugamba gumwana gwe gwoba osoka n'abagamba mama yaŋŋamba basajja mute munkwatako mugenda kututta n'adduka n'agenda mu kiraasi endala n'ajjayo munne bali babiri ne badduka ne bagenda abasawo ne bakwata ebifulonta byabwe tebagema ku ssomero lyonna somero na tebagemako omwana n'ogu abasomesa ne bajja ne bagamba bannaye ono omwana ono omuntu yazaala ki yazaala muntu yazaala musambwa yazaala naye mukazi gwe oyinza okuba wazaala sezeyituuni oyo zayituuni yennyini essomero ne lyesitula ne bagenda jjajja w'abaana maama gyebale ebintu byogamba abaana obijjawa najjayo essimu n'abateerako abasawo ne bagamba maama babadde bagenda tugemera abaana ye maama waabwe ali wabibungeesa nti ali eyo Bulaaya ali Bulaaya yaŋŋamba tebagema abaana be ne bagamba ne wamma Museveni alabika atta abantu abasomesa omwana owa P2 simanyi P3 ye yalabula essomero lyonna abasawo ne bakwata ebyabwe nga tebagemyeyo omwana n'ogu mwebeereremu singa mbadde n'obudde ezo audio nandizibakubidde wano abaana bagamba mwe muyambye ku Museveni okututta kwegamba essomero lyonna tebaaligema ngenze muka politics wulira ndi mu bwangu kubanga ndabiyitamu mangu byonna bino nabbi Mikaaya yagamba mwabali wano nga tusoma ku kufa kwa Akabu olutalo lwali wakati wa Mikaaya ne Akabu nabbi Mikaaya n'agamba Akabu bw'ogendanga emirembe nodda emirembe nga Katonda gw'empeereza si mulamu si kye ngenda okwogera kambabuulire olanya bw'ogendanga essiyато mirembe nodda emirembe olanya n'ogenda emirembe nodda emirembe nga sinze Mikaaya Kafeero yagamba bw'ati ekiyiso ky'embuzi kirekerera eyase ne kitunuulira obukodyo bw'abaaga jjajjange yabuyitanga obukosolyo bw'abaaga simanyi akyoliko kasi bagambye bwe bati mpuuga mubi nnyo mpuuga n'aleetera abantu okwekalakasa tebajjanjaba olanya mpuuga togeza n'oddamu okusala kaluma tugenda kunywa kaawa tewakyali kudda waffe ate mwe muli mu Buganda naye basajja mwe muyina emitwe mwena mwazimba mu Buganda mpuuga yakulira Buganda gwe bw'owulira NUP Buganda kitegeeza mpuuga kakati mwe basajja mmwe mumuganye okusala kaluma tujje tubabuuzeeko ewammwe Lokeki Oweeri yafiira wali gundi
kitwe kya ntulege kitwe kya njovu si kitwe kya njovu kitwe kifumba kiti kifumba mwabali mu Buganda ate ffe mutugobe engulu anataka tumpuga is anataka to all of us mwe basajja mwe mwebereremu mulese mutabani wa Museveni yabatidde olanya mufu ni wankubadde mulamu olanya mufu kati kambabulire ekiriwo mulaba tayebwa mulaba oyo omusajja chief whip tayebwa olukwe lwa NRM luli bwe lutirwawedde dda madamu deputy speaker sa yagenda okuba speaker tayebwa ajja kubwa deputy speaker kakati njagala nkubuuze olanya mulamu oba mufu olanya mulamu oba mufu wulira bakikoze kati okubustinga tayebwa buli kyayogera waliwo munnamawulire bamuyita sagala bamuyita sagala biki bamuyita sagala waliwo munnamawulire bamuyita sagala wa monitor baba wadde sente buli tweet tayebwa jakola nga bagiboostinga nga bagipostinga nga bagitambuza nga bagifuula ensonga tayebwa awulira okuwalampa alina kuwalampira ku Kyagulanyi ayina ebirevu biri awo tebitegerekeka ajja mu palamenti nga alina n'engeregeze gwe tayebwa n'engeregeze ezo engeregeze zigenda ne zimugenda mu birevu by'envi mbu naye awalampira ku Kyagulanyi mbu kale bannaye n'olyoka olaba Kyagulanyi ne bamuyita mu palamenti n'alyoka agenda ne mukazi we sebeera yatutte mukazi we ne mudongo munne bannange nasanyukidde omwana Nubiyanili diplomati mwamulabye Nubiyanili omunubbi tayebwa kati tayebwa wabadde oyagala kugoberera naye tayebwa tebakukubira kugoberera tayebwa tebakukubira kugoberera kwegamba kyana gwe bali kusenga wakulira mu biseera bya Museveni ebya kisala mutwe gwe kyana gwe bali bagenda kusalako mutwe gwosanga gwogoberera sebo ogoberera buli agende Europe naye kyana gwe wawona senga wakulira ku mulembe gwa Museveni gwe yali bade yakusalako omutwe wabade yagala kutwale mbuza wabade yagala atwale gwe mbuza wabade yagala akutwale naye bannaye ekisajja kitayibwa oyo ye yagenda okubeera deputy speaker mwe simanyi bakyoli kokasi muno n'omulambo gwa musiyato muguziike tayebwa ye deputy speaker madamu deputy speaker ono owa chekiti wano alinga obutulo obukonyo owa chekiti ate kati ye speaker yenna yeyo nkugambye ye bwe yakitegedde nti n'olanya yafudde bw'aba ayogera gamba you know what? The motion is tomorrow. I mean, please wait, don't go. Ye nayi nengeri gyali omukaka mukuba awulira entebe yiye genda yo gwowulye yeeyogeza neba naye Kadaga watukola bubi ogenda ate Kadaga yatugamba mulikombe endagala nti bwe ndiba nvuddewo bwe mulivaawo mulikombe endagala bwe ndigenda mulikombe endagala madamu speaker kati wallahi tukomba ndagala omukazi ali wali yeekoza I think leader of opposition you should not go out I'm working upon that is an issue I think don't go out olanya rest in peace na yaba kokasi bagamba mpuga kwegamba mpuga gwe yagala twe oyo olanya bamututte kulaga mbuno balwanye olanya rest in hero bwe batonna fojja kufa tujja kukubika paka lwono okutuka olanya mbabulira olanya ddira mu kibokisi okusinzira ku NRM nze ntunulira NRM nendaba movements zaayo sebo tayebwa ne bolaba tayebwa buli kyakola nga monitor omunnamawulire bamuyita sagala bamuyita Alex Sagala ayina tiimu y'abantu buli lunaku bali emitwalo 6
kusitula tayebwa kumunazaako ngeregeze bamuboostinge bamutuleetere mbu ye deputy speaker wabula bannange Uganda tulabye bulaba deputy speaker What? Go F4. Call security there. No, I come here, but for here, supervisor is here, but he tell me I go and paper out. All right, wait. Emikwano mumumikirizeeko katono wa mmanzi gyewo kino. Mukitegedde oyo ye olanya wammwe era abagala okuwulira obuugi bw'olumbe bwa supiika bwe buwooma mwambuke sawa yonna bamubaleetera oyo muvuddeko Alex Sagala Sebo Tayebwa ye yalabye nga bw'anaawalampa His Excellency vibe zijja kulinnya mangu weesonyiwe Kyagulanyi nze nkubuulire ne Nubianiri wulira Kakwenza yazanye abazeeyi ab'omulembe gwa kinaana abadde akyali mu by'ekinaana Kakwenza yabalazeeko kyuma kya Yesu yabalagirako bwereere naye nze mbuuza Museveni mbadde saakamala okukulabula nti guno omulembe tojja gusobola naye Museveni otuswazizza naye mutabani waatuswazizza bannange omwana yatuswazizza Museveni ekintu ky'okoze ku nsi ebyo byonna tusobola obikulekera naye okuzaala omwana omusiru ekyo tujja kukikusibira emyaka 7 ekyo ky'okuzaala muswaziza abawesitana n'abanyarwanda kubanga ekitundu mugamba muli bawesitana ekirungi gundi ekirala banyarwanda naye mwatuswaziza ne mukamala ngenda kusealinga David sikyali munyarwanda omwana yagambye bwati oyo mulenzi Kakwenza yani ate nkubidde ne taata gundi Kagame nangamba tamumanyi Ulira ekyana kyagambye nkubidde Kagame nangamba tanaba mulabako oyo omulenzi ekyana kirowooza mbu Kagame akola ku migration ye Katuna naye Museveni bannange Andrew Mwenda wayonoona ekyana kya munnono okamala kyo kimanyi buli ayingira mu ggwanga essaawa eyo Kagame amumanyi Kagame akola ku migration naye mukama okuva n'olwaleero sikyali munyarwanda kuba sisobola kusiruwala kutuukawo sisobola kubeera mu kategori ensiru bwetyo naye Kakwenzi jju ekyo ekintu Kakwenzi kye yakoze njagala Museveni mumanyi omuliro gwe baliko mu State House ku nsonga ya Kakwenzi yabayise meeting tebereza we byagwiriddewo n'abatumya bonna zagenza okuwera 9 nga bonna batuuse mu State House Entebbe leero yayogedde mu Kakamunaga abanaye munzise bannange munzise naye era sigenda banyega muddeyo omukole naye mukole kye mulina okukola Kurisi bali omunsi olukwe yagambye bwati bannayuganda batambuza bino ebya Kakwenza n'ebyono omwana Masereka oyo omwana Masereka wa ADF era babadde bakola olukwe yasindika message n'agamba tugenda kutta Kandiho tugenda kutta CDF tugenda kutta bwati Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nkwebaza kuba sina degree ye Uganda oyo omusajja Kurisi bali omunsi ave mu parliament tusindikeyo Professor 1010 tusindikeyo 1010 akiikirira abantu b'ejindi eyo sirabanga yo muntu musirukwe bannange sabagamba ku kindya bwongo ndya bwongo
filimu eyo genda oginonye yo bannange bagiyitaani jingo yajogerera ng'ekintu bakiyitandya bwongo kulisi bali omunsi mu mutwe talinamu yadde obuugi kubanga bwe yandibadde waakira alinamu obuugi nga baatabula obuugi ne babuli pulesinga kino yalibadde akimanya mukwata muti omusajja wa ADF ne mutamutwala mu kooti naye bannange nebaza Katonda oyo kulisi bali omunsi yali mugezi ng'akyawakanya gavumenti ya Museveni kulisi bali omunsi nsooka okuwulira erinnya kulisi bali omunsi ku musango gwa Nebanda nga Museveni asse Nebanda bwe batta Nebanda kulisi bali omunsi yayimirawo n'agamba tuteekwa okumanya ekisse Nebanda n'amusalako obunyama bamutwala South Africa n'omusajja gwe bayita Nzivuwa Dr. Nzivuwa nali mu boda naye ng'akalediyo kange tekanva wano Nzivuwa ne babakwata ne kulisi bali omunsi nekimuli obwongo kindya bwongo nekimulyamu obwongo genda olabe kulisi bali omunsi kulisi yayimiridde n'agamba Maserika wa ADF kati njagala mbabuuze mukwata mutya Ssaabayeekera ne mumala ne mumuta wano mwata kyuma kya Yesu n'atambula n'agenda eggwanga tuli ku bunkenke tetukyebaka Ssaabayeekera yabula kyuma kya Yesu olumu alabikako mu muzira olala alabikako mu kibira ate olumu amanyi okubeerawo ku River Nile naye tetumanyi kyuma kya Yesu ayingira atya afuluma atya guti ye yamuta musobola mutya okuta Abayeekera ba ADF bannange kulisi bali omunsi wulira balwana kugamba ekintu kyonna bagamba bwe bati Ssaabayeekera Kyagulanyi Ssaabayeekera kwegamba ate Ssaabayeekera ye yagenze n'agenda atuula mu palamenti ya Europe kati temukyalina kyemutugamba kwegamba palamenti ya Europe ye yatuuza Abayeekera b'e Uganda wabula Museveni ekikugoba ndayambazi yakubulidde ekituufu kyakutuula mu butuuzi kati gwosaana kulumika Museveni bagenda kulumikamu ebiyenje ebikonkome ebibaati ebiwundo eminya walayo omusawo akikusalamu naye mmwe omusaga n'abasawo balina tekinologi akusala bwanaga bannangani yakuloga ekintu nakisala nakulumikamu ejjenje mulimanyi nze nawomerwa amayenje bannaye sawa 2 sinadda waka bannaye wiraliwa ngenda okudda nga nnyina entuumo yange yamayenje nga ndi mukafulu ngenda ne jambiya n'ettaala simba ku kitulizi bwe lijja litomera jambiya omusajja ayinza okulumikamu ekisaaganda ky'amayenje n'agamba wabula mujja omuzibu nnyo n'akuteekamu gana amayenje gonna n'agamba bulijjo nkiwulira kintambula nga kisala wano bwekiti kati kigenda tutuuka wano nga mpulira olunjiikira kati kikira wano nga nzenna mmera olutiko bakulimba ebyo biba bintu byabwe kati Museveni bagenda kumulumika ebiyenje gwe kulisi bali omunsi banaye siffe tuvunaanyizibwa ku busiru bwammwe kulisi bali omunsi kyokka ssebo minisita naye banaye kyankola bubi bomu yaluli eyakuba okumpi ne woofiisi yo musajja gwe senga bomu eyo yakutta okutta bannayuganda batalina musango gwe ne Betty Kamya senga mwafa Betty Kamya yagamba nagira nasituka mu bbanga nenzirawo ngenda okuddawo ng'ate entebe entudde ku mutwe nembuuza ani antadde entebe ku mutwe naye saawundi ye yali esinga kulisi bali omunsi n'agamba mama nnyaba ate nno nga nakayingira bwe nti nze nendabirwamu ne zinjiikira senga fragment sizeeza bakisajja ggwe wano juzi watulimba n'ogamba sha mpiseeko Dubai just neyimu mulindeko ng'omwoleso guggwa kyengenda okukola ogundi omwoleso ne kimala okutubba kati kiikiri eri kigagambuka mbu Maseruka wa UPDF wa ADF lwaki temwamutwala mu kkooti owa ADF bakuba mukube ne bamuta omuntu gwe mutatwalako mu kkooti naye bannange mukama naye ate era sigenda kyewuunya eyo yali sala yaffe ebbanga mukama siruwaza abantu bano nga n'omusiru waatudde tasobola basemberera nga bwe batuula awali omusiru agamba gundi oli musiru vaawo kati awo we tuli dokita kulisi bali omunsi kulisi bakolera ebigezo ifuna nti musajja gwe wayonka lusoggo tewayonka mabeere twagambe waliwo abantu abayonka ensoggo bamuteeramu eryenvu effumbe bebi n'anuuna amanya anuuna bbeere kulisi bali omunsi wayonka lulagala
wayonka lulagala wayonka kawuwo eryenvu balisiba mu kawuwo kati waliwo ab'omulembe guno abatamanyi kawuwo balisiba mu kawuwo ne balyoka bawo omwana n'anuuna akawuwo kulisi bali omunsi wayonka kawuwo naye mukama yeebale baswaza mwe mukole ebintu kubanga kati musajja gw'omwana we ekyo ekintu yakiwulidde ate waba ng'omwana we agoberera politics oba mukazi we kati wazeeyo kanagamba nti no kulikayo mwami naye bw'aba yakukulisizaayo naye yayonka lulagala yayonka kawuwo tayebwa mu bintu by'okola bw'oba olinnya gundizo mbayiregizo zirinyire mu NRM totawaana kutweripako nkugambye omusajja Sagala Alex Sagala munnamawulire wa Monitor ayina gurupu balya emitwalo 6 buli lunaku kutumbiiza oyo omukazi oyo omusajja tayebwa n'engeregezeze yenna alya walinge yasiimuka yenna alinge yavaako yenna alinga mawube yenna ali bwati mbuno ye gundi wa NRM naye ateera munnange omuganda agamba woddiza omulalu mukyama ng'omulamu omulaba olaba muno n'oweema kinde ne mumu walaba nange twajjirwa ngenze mu kigambo kya Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwaniriza mu kifo kino osomese oyigirize jangu oyigirize batabani bo ne bawala bo bano Mukama ekisinga obukulu mu byonna baagala kumanya mu linnya lya Yesu amina. Video y'olwalero twagituumye omutwe nti tugolola tuli mu kulwana okugolola ensobi ze baatukolera bajjajjaffe bakitaffe ze baakola kubanga kino ekintu bwe tukyogera nga tekiriko byawandiikibwa mujja gamba nti nimba nga bwe tusobola okulega ku mukisa gw'abaatusooka nga bw'osobola okufuna mu kirungi kitaawe yafa kye yakola ne bakutana ne bagamba bannange ne mutabani wa gundi nti saagala gereza kwafande Katongole waali saagala naye era sebo mbeera ntambulira bannange ne bane Katongole yeezaala oba bw'atunulira ono omwana agamba ki waliwo olumulo neekubye ekifaananyi nempira nga njagala kulaba ku taata nga ntunula obutunuzi ku kifaananyi kyange nendaba afande Katongole tintuuke ne bagamba ne bannange musajja ono yeezaala. Kakati waliwo omuntu nga kitaawo bamamawo baava mu nsi naye nga osobola ekirungi kye baakola nga kisobola okubaako bwe kikuyisa n'ofuna ku mukisa gwabwe ebyaffe eby'omwoyo bwe tuba tusaba Katonda tumugamba Mukama tuwe ku mukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo kubanga tutaapinga ku mukisa gwabwe guli mu Bayibuli nti ayagala okuweebwa omukisa nja gumuwa kuyita mu ggwe Lubereberye 12 twakamala omusoma recently some few days back. Wulira kati ng'ebyo bwe tubifunako n'ekibi kye baba baakola bannange tusobola okukiregako okusinziira mu byawandiikibwa ebitukuvu. Kati waliwo ensobi ze tugolola nga baazitukolera ensobi z'ebyobufuzi ze tulimu ewaka kati byolaba drone zituwamba si lwakuba nti ffe twasobya ne Museveni yakyogedde tebalina kye baakola Segirinya talina kye yankola naye supiidi gye yali aleese okuyita ku mawube wange gye namujagala mulinnyeko ku kyawakati mawube naye ayambukemu kati Segirinya ngenda muta waayi anti mawube yagenzeeko e Rwanda mawube tatambula ate ono agende Amsterdam ne mawube bw'anaava e Rwanda nga Segirinya muta mwenno mmwe musaaga abantu abakola mu gavumenti eyo bayina ebizibu. Museveni yakoze gundi rishafu n'agamba bw'ati kandiho yajja okusobola Sudaani agenze Sudaani kukwanaganya disitulikiti yange mu byokwerinda ate baagenze okugira bwe bati nga Southern Sudan mukwano gwa Amerika egamba kandiho walinyiraawo muleete kandiho alina kutambuliraawo bayina mugulira kagaali alinga ng'omulema gwe bafulumyako awaka akasana kugireka mwokyeko tagenda wala mwe bwe mugenda ku mbaga mumulekaawo mu kagaali
kandiho ne Southern Sudan wa mulemi mulowooza ze ya good ze ya not good ze ya suffering ze ya crying ne Southern Sudan yatiddeyo bulijjo mbagamba mkumpapula nkyogera uli kumpapula ali Southern Sudan naye mu meeting tavaamu mulaba sina kintu kye mbagamba wano nga mbalimba era bagamba mbunaleeta wano propaganda owedde kakati bagambye bwe bati ono ye joint staff state of police of joint za research mbuno yakulira biki ebyo byonna kumuyiyiza wabeera kandiho ogenda kufa mu 7 tabeera na liability kandiho ogenda kufa I can bet atolanya wali olanya ekifo kyolanya bakigabye dda NRM yakigabye dda ekimanyi mwana no musaga olanya bamuletera mu kiboksi atenze by the way nafunye gundi waliwo omuntu wano yansubiza nangamba pastor Lwana wamma ngenda enjiri yange esooka ennyonyi yange esooka okulinnyo genda mu America ngenda Minnesota ate siyogere Minnesota gye waka Uganda state yobejita batya Minnesota bangambye buli kimu cleared kamuza Minnesota za preach za going back neninyo sevayo mbabuliriddewo Minnesota gwe nasoma mu primary mugende muveeyo mbabulidde we bali wano mugeze mu ndeeti nze sirima ne Museveni namuga kati ntebe mumaze ne nakasero ngenze eggulu kati ndi ggulu namubulidde wendi lwakitula namusitudde mulaba kisozi ezo meeting ezo enchanzi baleetire guni mu munzanyisa kati muganda wange antwale Minnesota terereza ddala wembeerera ddala nze bwenkyala sivaawo kubuulidde wano najja katono mwaka gumu ndi mu 6 kati ate bwengwe Minnesota kulira ensobi ze batukolera kati ze tuli mu kugolola ebyo byemula mwongere mwamaanyi ebyo byemula banga babavuga mu drone waliwo ensobi ya jjajja gyogolola waliwo ensobi gyogololera abazzukulu bo bayita awagonvu olw'okuba jjajjawo oli yagikola drone kyeyavudde kunona awaka nkubuulira kakwenze egyo emiggo gyakubwa egyo waliwo omuntu we ayina we yali lakisingira kyova olaba munoti going to relax omulembe gwa Eben tewali drone mukima awo ne bwendiba amagombe enkomawo ne mukima ne bwendiba amagombe enkomawo njagikuba ekigo mwene omusaaga njagala ngolola ensobi zino omulembe gwaffe guleme okuyita we tuyise guno guyitawo kubanga guli gwebaka bajjajjaffe bakola ensobi nnyingi olaba n'ensobi eyiyo gye weekoledde ebeera nzibu okugolola naye ate olwo gye baakukolera obukolezi waliwo abakyala abalogaaloga abaami n'abaami abalogaaloga abakyala n'agenda amusibaasiba bulungi nnyo n'agenda amugira awantu amusibira awo tolitambula nze ndi kusumulula gwoli nsumulula azunga enzunga ezi okada n'emukuba twa yaye mama olanya agenze ng'olanya yakusiba muganda wange okukusimula waba tewakyali akusimula otandika kuwuuna ng'empuuna malungu kubanga yakusiba okukusumulula waawo muganda wange ndayambaza ayinza okukola ebintu ndayambaza ayinza okukugamba kati yita mu kiswanga weewalula ng'omusota bw'okigguka emitala komawo nga weeziringula bweziringuzi byonna ne bigaana kubanga oli yakusiba mulala eyakusiba ensobi gye bakukoledde muganda wange ebeera nzibwa okukola ki wulira olunyiriri olw'omusanvu olw'essuula ey'okutaano ey'ekitabo ky'omubuulizi lugamba bwe luti bakitaffe baayonoona so tebaliiwo naffe twetisse
obutali butuukirivu bwabwe. Pastor yo Bible gy'osome kyekyawandikibwa kikyo some yiye yange gireke. Some yiyo. Bakitaffe baayonoona afande Katongole. Yagenda n'alwana n'ayonoona bwonoonyi. N'akomayo waka n'atuula. Ne mubuuza wange kakati olwo otudde nti biteredde. Kumba ayonoona. Kati ate y'omu yakuba naye mwana wange emyaka emeka gy'omazeeyo. Nga wagenda dda tewagenda ku myaka gya mwanga tu. Naye ng'oluddewo okudda. Ngolola nsobiizi. Singa yali yatereeza, singa ndi waka. Olw'okuba yabyonoona kati tutereeza nsobi zaabwe. Waliwo abantu abakola ensobi kati tubonaabona lwabwe mwegamba bulire abasajja bajja ne bakola olaba n'abaatukolera independence. Omusajja yatugobye ku independence sebo independence yiye. Ne bakukwata ng'okuza independence ye wammwe ku kyalo. Independence yiye. Wabeera independence mwe mugende mulime. Wabeera independence bwe bamu wasabye ng'ogenda mu independence. Oteekateeka wano independence kwegamba. Tetulina independence abantu balina we baawabira. Ne tujja ku baakola 19 simanyi 95 constitution oba nabo baawabawa kati drone zitukima. Naye tulina constitution. Waliwo we baawaba. Mukadde wange Kanyehamba mwawabirawa mulyoke musoke mutubuulire tuddeyo tutereezeewo. Omusajja atufuga ati emyaka gyonna nga tulina gundi. Bayibuli egambye bakitamu abaasooka. Kati twetisse n'ebibi byabwe n'ebikolimo byabwe. Naye njagala owulira olunyiriri lw'omunaana olugendo lumala ngende mu kyandiise. Kati vidiyo etandika. Ate eriyo security alert ze nabagambye. Kakati awe yagenze yamanyi. Uliro lw'omunaana. Abaddu batufuga. Bayibuli gwesome iyo ene yange gireke. Abaddu kati be batufuga. Abaddu batufuga tewali wa kutulokola mu mukono gwabwe. Kati Mukama yeebazibwe. Isirayiri we yabeerera wano yo yali teyina agirokola mu mukono gw'abaddu. Nga abaddu abali menti okuba abaddu kati be bafuga Abanyarwanda bajjanga bapakasi. Bajja Uganda kuba kyeyo, Buganda kuba kyeyo. Kati Bible egambye bweti abaddu be babafuga. Nkugambye omwana ali mu State House yagambye nkubiddeko taata Kagame. Ne mubuuza taata oyo omulenzi gwe bagamba ate ayingidde atya. Taata nangamba simumanyi. Wulira omwana, wulira abafuga Uganda. Kitaabwe muganda waabwe ye Kagame. Abaddu be batufuga. Abo twabaziikanga ku nsonda ya kibanja. Abo kubayamba buyambi. Bayambalanga mpale za biraka. Uganda eri wali Isirayiri we yali. Kati ffe Isirayiri kye tugisinzeeko wano ow'okutununula waali 1 Katonda waali 2 Kyagulanyi waali. Kyekyo kyokka. Kati ffe tulina kwongera mu maanyi. Naye abaddu be batufuga. Abaddu. Museveni yajja azunga. Yajjira kuluma. Eri abakazi abavumanga bannaabwe. Wajja ogobaluma. Naawe oyogeranga wajja ogobaluma. Museveni yajja agobaluma. Bajja bazunga. Nano nange obuyambi bw'aba refugees. Wali mu Kisenyi wansi. Awa wali AIDS center. We walinga Museveni bamuwandiikira awo ku AIDS center. Naafuna ne refugee number. Nekitawe naafuna refugee number. Nenyina naafuna refugee number. Bible yino kakati ate yebyogera. Abaddu be babafuga. Abo batambulanga bagamba mwiriweho. Hati wewe oyina ebijumba nimehanuya oyina ebijumba siyina ebijumba nina ebijumba oyina ebishimbo kati be bafuga. Abo bali babayita bashibishimbo bali ebijanjalo abo nkugambye n'olwaliro uyu musajja bamuyita shebishimbo ali ebijanjalo abifumbira na munsi wateyerabira gye yava naye ssebo ne mu State House nayo shebishimbo ateekamu ejjobyo enswiga n'asuulamu enswiga n'alyoka alya green. Bible egambye abaddu be babafuga naye bannaye mulaba Uganda weeri omuddu kati ate omuddu yatufuga.
Bayibuli egambye ebintu bye tulwana nabyo baatukolera bikolere kati ate nno leka nkubuulire waliwo nekyoyinza okwekolera nekikufuukira ezzike nga naffe kati yesaawa okwekuba mu ttooki nebye twakola bwewabaawo we twalagaya kati yesaawa tusituke collective responsibility ffenna tusituke naffe bye twakola tutaase omulembe gwaffe tutaase omulembe gwaffe kubanga nga bwe ntaasabire afande Katongole ebyo yakola ne yeeraka nemubuuza ate ng'okomyewo nagamba kiwedde tuwambye kugamba yagenda tuwambye Kampala nemuga kulikayo taata nvuddeyo kulikayo tuwambye kaakati ali wali agamba bannaye leero mmeka leero omwana oba yanneerabidde ng'ennaku zigenze mu 10 tannayiwayo nedda taata sinnayiwayo lwa nsonga nkyatereeza biri byewayonoona yes sinnayiwayo leero saayi eyo nedda kasita najjukidde ekyo naye ng'ennaku zigenze mu 10 oba nze mbala obubi ntuufu ziri 10 gweleka nkubuulire Eriya genda osome essula ye 17 eya Eriya ey'abassekabaka ekisooka Eriya yabyogera ng'ebyokusaaga n'agamba bw'ati ayombye ne Akabu n'agamba Akabu onnyiza Akabu mmanyi Akabu ontegeera bulungi kati Akabu bw'obanga bw'otyo bw'okoze myaka 3 n'ekitundu tewagenda kubeera nkuba yadde omusulo yadde okuvubirizaako awo otusulosulo otw'oku bisubi togera kuddamu kutulaba emyaka 3 n'ekitundu Eriya n'atema emyaka 3 n'ekitundu ne giggwako nga abantu baafa ekyo mbadde nkyogerako bulijjo wano abantu baafa n'ensolo zaafa ate Eriya teyasaba mu linnya teyagamba nti ng'ekigambo kya Katonda yagamba bw'ati ng'ekigambo kyange bwe kiri era ekyo ekigambo tekyali kya Katonda kyali ky'Eriya ye yagamba bw'ati mu Katonda gwe nnyimiririra mu maaso ng'ekigambo kyange bwe kiri omusana tegugenda kwaka gundi enkuba tegenda kutonya omusana gugenda bakalakata tewali yadde okufuna okuvubirizibwa kwa Suulwe era waffe bwama tumuyita Suulwe omanyi twakeranga ku makya oyina ebivunza ogenda mu nnimiro oyita mu nsiko olwo olusulosulo lubalagala mu bivunza nolyoka otambula n'owulira nga wenna Eriya ku mulembe gw'Eriya n'ogwo omusulo yagusiba ng'ekisagazi kikokya ku ssaawa 12 ez'okumakya nagamba bannange ekisagazi kinjokeza ate ku makya gundi kisagazi kiyokya ssaawa nga 3 Eriya n'awusiba naye Eriya okusumulula ekigambo kye muganda wange ng'emyaka 3 n'ekitundu giweddeko duli yakyogera bwogezi wansi nekikwata okukigattulula Bayibuli egamba yasaba emirundi 7 ng'enkuba egaanye ate kati takyasaba kigambo kye kati yeegayirira Katonda olabye okugolola ekintu mulaba kyekitegeeza mirundi 7 wabula ya Abedi bwanika agamba abaana omwaka oguwedde baabayoola nnyo tuteese n'omusajja Abedi oli abantu Abedi musezi okusinzira ku ngero z'ewaffe bana sikyali mu westana oli omwana yantamiza obwestana naye bannaye mpulira bumpunyira ziizi abanyankole balina olugero si tulina abanyankole balina olugero lugamba bwe oyo omwana asooka kulangira nti si munyankole n'ezaamu si munyarwanda n'embeera omunyarwanda anti atambulira awo leero munyarwanda leero munyankole leero munyarwanda leero munyankole kati byonna sibiri kati ndi mudaama nze ndi mudaama wenjagala unnanjaawo nze nandera nze nandera wabwire wulira Eriya yasaba emirundi 7 enkuba okutonnya agolola ekigambo kye yakola kati ate teberezaamu gwe kye baakukolera obukolezi mumanyi lwaki tufa mumanyi lwaki twambala senga tukunyuuka bute senga ndi wano nga nkunyuuka bute tuli mu lusuku Edeni naye ekintu kyokka Adamu kye yakola gwagamba mbuno nnimba bajjajjaffe Bayibuli egambye bakitaffe bye baakola Bayibuli yekyogedde bakitaffe ensobi ze baakola kati abaddu be batufuga nkugambye abaddu kati be batufuga
nze Bayibuli nja kusoma Bayibuli nga bwe nze nawandika Bayibuli nze nagiwandiika ekyo Serwadda tasobola kyogera kuba bamuyitirawo ne bamubuuza Serwadda nakakuwa emmotoka mmeka Serwadda nakakuwa emmotoka mmeka nakakuwa sente mmeka ani muddu wano kwegamba nze muddu wano nedda mune nabadde ensaaga nabadde ngamba nti sitaani yatufuga mu mwoyo awo ng'atandika ng'amubuulira enjiri ey'omwoyo Uganda abaddu be batufuga nze mu manja ki newe nabakolera temwampa kintu sina kyammwe kye nalya temummanja ne bwe muntu ga sina kyensesema omanyi timba bwekumirira embuzi n'otandika ogikuba tefa nayo esooka negisesema negiteekaawo kati gwe bw'oba ogikuba gikube timba tefa na kintu kya muntu nawe weba yalidde enkoko bwe mutandika ogikuba ng'egisesema kakati gwe gittira obwereere kati nze ne bwe munzita sina kye ngenda kusesema kiki ekyammwe kye nnina saasoma nti nomwampeerera saasoma ate ne mukwata abaana ba Uganda ne mubasasulira siringi kasanvu omwaka 25 kasanvu mu 5 omwaka omwana wa UPE asasula nusu kasanvu omwaka mmwe basajja mmwe Bayibuli egambye olw'ensobi bajjajjaffe ze baakola kati abaddu be batufuga obudde bugenze tunatandikira awo enkya bwe tuba tufuna omukisa ku Ibulayimu Isaka ne Yakobo kkiriza nti tusobola okufuna ensobi ezaakolebwa mu biseera bya Bendikito Kiwanuka ono wa Jjojjo na namba plate ye ekyazunga ku social media oba tufuna ebya Ibulayimu obw'emyaka kafukunya emabega ejo bagitemako nadde ejo bagitemako bagamba BC AD after the days of Christ AD wali eri BC before Christ ejo bagitemako tetukyagibala naye ate ye Bendikito Kiwanuka namba plate ye ekyazunga yu 10 wa eri ku social media katoka meti tosobola kulega ku kintu kya Bendikito Kiwanuka kye yasobya bote tannavunda entaana ye yiri wali weeri bote osobola ddala okubonabona ku kintu kya bote yatuleeterwa akasajja mbunna akaleese mu state research yakajja Tanzania wali kasajja yakajja Tanzania mbunga kavubuka bote natuleetera akasajja ne kayingira Uganda ka state research akasajja kajjanga kaddu bote nakagamba beera wano nsomere nga amawulire bote nga yasirisa akiringa ali ku mmindi ne kamusomera amawulire ne katunulira state bwetambula ne katunula ne kamulaba nanyo omwenge ne yebaka ne kabisomamu ne kafuna contacts ne kasirika ensobi bote gye yakola bote tugibonaabonedde emyaka 3 bajjajjaffe bakitaffe ensobi ze baakola kati abaddu be batufuga ate bote akasajja kamala omwekiika n'agamba bannayuganda mujje munyambe kiki oyo omusajja si munnayuganda si munnayuganda nze mumanyi gwe nga yakulema obote yayogera n'agamba bannange oyo omwana b'enkoko ate bamuŋŋamba bwe nali muleeta oyo omwana b'enkoko ng'ebyo ebiseera obubbi bw'enkoko buli e Uganda omwana oyo yasookera mu kubba nkoko kati ekisaawe yakisitukiramu yatandikira mu kubba nkoko train bajja babiri ne muganda we kati muganda waali eyo ali mu kubba simusimu bali abasajja tebalina kye batabba ali mu kubba simusimu taaba Bayibuli egambye abaddu be batufuga Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lwaleero tunatandikira awo enkya Mukama twagala okugolola ensobi ze baatukolera ate Mukama tugolole n'ezaffe abaana baffe tebayita we tuyise Mukama tewali Mukama omulembe guno bwe guvaako guno gw'otugirako ku luno Mukama luno naye Mukama we bali kutwala olanya Mukama we bali kutwala olanya omulembe guno ogenda gugola ko tutoolanya waliwo kyendaba ekigolokoka kati Mukama gendako entebe kati Mukama nkusaba bw'obanga otereza Uganda tandikira ntebe ng'oddeene namasuba
tandikira Ntebe ng'ojje Najja Nankumbi naye tandikira Ntebe totandikira Najja Nankumbi Mukama tandikira Ntebe kati nga bw'omaliriza eri Mwakyoli kati jangu Entebe Mukama tutandikira awo Mukama otereze Uganda tewagenda kuddayo mwana wa Uganda gwe basomba mu drone nedda Mukama eyo ensobi tugenda gitereza tetwagala baana baffe basikire ebibi bye tukoze twagala basikire omukisa gw'otuwadde Mukama blessing affe generation yaffe yonna zaffe zinaddako zitapinge ku mukisa gwaffe nga Ibulayimu bwali ku Adamu tutapingako kikolimu ku Ibulayimu tutapingako mukisa leka Mukama tubeere ba Ibulayimu ba Uganda okutandika n'omulembe guno yes nga abaana bagamba nyimiridde wano mu linnya lya Kyagulanyi ebintu byakyuka kuva ku Kyagulanyi yes kubanga ebintu byakyuka kuva ku Ibulayimu yes n'erinnya ne likyuka eyali Abrahamu ye Ibulayimu Sarayi ye Sara why ye maama w'amawanga ate omugumba mugumba naye ye maama okukakana nga azadde Mukama osobolera ddala okukyusa ebintu ensobi ze baatukolera tugenda zigolola kubanga ffe Mukama tukwebaza otuwadde agenda wano Isirayiri yo yali enoonya nga mu Isirayiri temulimu ayimiridde kugolola nsobi ffe Mukama wamutuwa ate guli omutendera ffe twaguvaako ogwa Isirayiri ffe tuli wano era owaffe wali Mukama yabadde ne mu EU kati ate ye Talemu ayomba mbuno bamulese Talemu agenda oyiga okunaaba n'okwambala bajja kutwala oluddako bajja kutwala ebusaabala Mukama nsabidde abalwadde Mukama waliwo mwannyinaffe agudde eddalu mu Saudi Arabia tumusabidde mu linnya lya Yesu okutereera era muwonyeze ddala mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda ayinza byonna abalwadde ab'emitima egimenyese mwena tubasabira ababanjibwa buli omu mu mbeera gy'oyitamu Mukama akusinkane akusumulule in Jesus' name we have prayed amen ngoleo gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu annungamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu amina Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire security alert zaaweddeyo temumanja security alert nammwe ezo zonna ze mbawadde era mu kyammaanyi ezisigadde zankya mwebale kube naye enkya zisembyayo ennungi zijja sembayo enkya kati enkya beerako paka nga tumaliriza leero mbadde ensaaga naye enkya nja zisembyayo Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire nsigadde nze ASP Asimu Owire Bible and Politics ate nange kansooke nzireyo United States of Buama I sign out bye